Okay. Tumusanyuse nnyo okubala. Naffe tusanyusa okukusanga. Omukyalo oyo Hajjati nga mumulabi aze ekimuleese aze kwekubira ndulu agamba afuna okutiisibwatiisibwa okuva mu baana byabufuzi n'abakulembeze b'obusiraamu ab'enjawulo n'abataka abamu nga bamugamba nti asonyiwe bbaawe. Ku lunaze ne muwala we omuwala ampitiddemu ebintu naye ensonga eziri mu kooti si kirungi nze kuba nga nzoogerako. Kujjako nsabira abakulembeze mwenna nga sina gwemenye linnya kasobera oli mukulembeze oba oli RDC oba oli presidential advisor oba oli MP oba oli ani tugoberere amateeka. Uganda gwanga ly'amateeka. Buvunaanyizibwa bwange okukuuma ekitiibwa ky'omwana omuto yenna atanaweza myaka 18 kasita kaketantala n'omwebakako then oba olina okuzina amazina g'enjovu oba g'enkima. So bw'okoze omusango kooti yeeramula tuleke CID ne DPP bakole omulimu ogwabwe. So omukyala naye musabye amuwadde essimu ne mugamba afuna okutiisibwatiisibwa ddemu ankubire era ensonga ze mugambe ngenda zitegeezaako IGP. Angambye n'ekirala nti bamuyise ku poliisi ye Katulo Bakibuye ng'alina ndagamuntu 2 naye ate mukazi mugezi abadde n'empapula eziraga nti yalanga mu mawulire endagamuntu eyasooka nti akyusizza erinnya era n'ekifaananyi mwe kiri mu Uganda Gazette n'afuna endagamuntu ey'okubiri. So neebuuza lwaki poliisi y'Ekibuye oba DPC w'Ekibuye yalagidde abasirikale okukwata omukazi atalina musango. Tuve mu kutiisatiisa abantu tuleme kutwalira amateeka mu ngalo. Haji waba alina omusango gwe yakola gumuvunaanyizibwe. Haji waba talina musango abanoonyereza bajja musanga nti talina musango bajja muleka. So ngambye Hajjati addemu agenda asaale n'abakulembeze b'eddiini abalala abalungi alabe kyayinza okukolera omwami we kubanga kooti ejja kulamula naye ate yayinza okusalawo n'agamba nti kaabize mu maka ateese olw'omwami wa okuddamu obutamenya maka gaabwe. So bye mbadde njagala obategeezaako bannamawulire. Nziza kwekubira nduulu eri Minster Balamu ku mbeera gye mpitamu kati nina okutiisibwatiisibwa. Kutya abantu bankubira amasimu abamu ne bajja ewaka bangamba omusango oba togugjeeyo ogenda kulaba ogenda kukiraba byonna ensonga zijjeeyo omusajja mute katukuwe kino katukuwe ssente bingi ate n'ekyokulala ne Honorable NSEREKO naye yavuddeyo n'antiisatiisa ekyasinze okumalamu amaanyi bino ebirala byonna mbadde MP wa Kampala Honorable NSEREKO Hajji ate nga nze mulonzi bwe yagambye nti babadde bakuzanyisa abalala bafulufiga naye nze ngenda kukulaga kikyendi. Kati neneebuuza Hajji tatuukirirangako yandibadde agamba bagende bandetera omukazi oyo nze nandidduse emisinde kubanga bwe buyambi bwe mbadde nsaba bulijjo abantu abakulu ab'ekitiibwa okuyingira mu nsonga ng'ezo bwe yandivudde ekigwa yandibadde annoonya mugende munditira oyo omukazi nandibadde nziruka misinde okujja ewa Honorable nange ne mukola ki ne munnyonnyola ye naafuna bw'alaba ensonga naye ate n'atakola ki wadde alina sayidi eyiye naye teyanditiisizza ate nze. Hajji NSEREKO kye nabadde nsuubira okuba nga agenda kukola ng'omuntu omuyigivu ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa ali mu kifo ekifaanana bwe kityo nandibadde ngamba nti kajje akwate nze akwate n'omwana wange tugende ku airport akebere ddala omwana ono bye bangamba nti yatambula n'agenda mu nsi gundi ddala yali atambuddeko. Ekyokulala bye bangamba nti Hajjati alina endagamuntu 2 ddala bituufu okitegeera nina endagamuntu emu nze nagazeetinga okukyusa endagamuntu yange ebipapula byange mbirina kitegeera ebintu byonna mbirina. Kakati Hajji simanyi kiki kya we yavudde okwogera ebintu ng'ebyo kitegeera sirina ndagamuntu 2 nina endagamuntu emu nakyusa nensoyaringa eno Uganda Gazette endagano gye nina eri mu mateeka. Anya bampita Kanso Mbobi Hakimu era nga ndi lawyer wa Hajjat era njayimirira naye okumuwa kyonna kyonna ekyetaagisa amagezi gonna agali ligo ageetaagisa mu nsonga ze zonna zino ezikwata ku musango guno gwaliko. Kyenjagala okwogerako olwaleero njagala kiweereza abo abagenda mu maaso nga
batiisatiisa boogera ebitakwatagana biri ne biri ffe baloya tetulwanira ku street tulwanira mu kooti naye naawulira nga waliwo kyeyandyagadde okumanya oba kyeyeemulugunyaako tumusaba ateekeyo omusango. N'ekirala kyenjagala okwogerako be bantu abasalimbira mu maka ga Hajjati mbadde mbasaba bakikomye bunnambiro kuba inaina anakwatibwa nga ali eyo tujja mutwala mu mateeka bonna aboogera ebitakwatagana kabe taata w'abaana ayogera nti byonna nga byayogerera eyo emabbali tebikwatagana aveeyo mu lujjudde mu mateeka kooti we ziri open abyogere bonna anayogera ekitakwatagana nga kikontana ne guno omusango amanye nti omusango gwayogerako guli mu kooti era aba amenye etteeka okugwogerako eyo yena anagwogerako ng'ali eyo emabbali tujja kumuleeta mu mateeka ffe kubanga byayogera biri byonoona omusango guno. Kyembadde nsaba abantu bonna bamanyi nti criminal justice system ya Uganda eri so tight era ejja kukola omulimu gwayo ku nkomerero kooti ewa ensala yaayo. So mbadde nsaba abantu bonna tulinde ekinaava mu kooti, omusango guli mu kooti kirungi. Amanya nze ngoli hakimu. Poliisi yavuddeyo bulungi ne bagamba buli alina obujulizi bye mwogera omwana simanyi ani simanyi bino Hajjati omwana yatambula yagenda simanyi Mexico simanyi yabuyitawa buli alina obujulizi poliisi yavuddeyo bulungi ne bagamba babutwalewa ku poliisi bawongere kuki ku bujulizi bwe balina. Kyembadde nsaba bano aboogera omukazi ali bw'ati omukazi yakola kino omukazi simanyi biki byonna abagatise ebiki n'ebiriwa babitwalire poliisi ate nga kuliko evidence so si buli omu kuvaayo kwogera kyasanga. Nze ebyange njogera na bujulizi okuva lwe natandika okwogera ensonga zange. But Hajjat, ekibuzo kyange kisemba future y'omwana wange eringange yakola ki yayonooneka kitegeera kati olinga agamba nti ekintu bwe kityo kiba kituuse ku baana baffe tusirike nga olw'obulungi bwa future kati ekyaliwo ate manyi omwana wange oba anaazaala oba taazaala because Aji naye yeegaana n'abaana abalala abavuddeyo nga bagamba nti si kituufu ebigambo babateeka mu buteeke. Wali oyagala ndowooze ku future y'omwana wange wanaabeera mu maaso ndeka kino ekibadde kimutuusibwako. It is a question. Ku mbeera gye mpitamu kati nina okutiisibwa kutya abantu bankubira amasimu abamu ne bajja ewaka bangamba omusango oba togugjeeyo ogenda kulaba ogenda kukiraba ki byonna ensonga zijjeeyo omusajja mute katukuwe kino katukuwe sente bingi ate n'ekyokulala ne Honorable NSEREKO naye yavuddeyo nantiisatiisa ekyasinze okumalamu amaanyi bino ebirala byonna mbadde wa Kampala Honorable NSEREKO Hajji ate nga nze mulonzi bwe yagambye nti badde bakuzanyisa abalala bafulufiga naye nze ngenda kukulaga kikyendi. Kati nenebuuza Hajji tatuukirirangako yandibadde agamba bagende bandetera omukazi oyo nze nandidduse emisinde kubanga bwe buyambi bwe mbadde nsaba bulijjo abantu abakulu ab'ekitiibwa okuyingira mu nsonga ng'ezo bwe yandivudde ekigwa nanga yandibadde annoonya mugende munditira oyo omukazi nandibadde nziruka misinde okujja ewa Honorable nange ne mukola ki ne munnyonnyola ye naafuna bw'alaba ensonga naye ate n'atakola ki wadde alina sayidi eyiye naye teyanditiisizza ate nze kyammazeemu amaanyi. Mwebale nnyo temutya gavumenti erina amateeka ate tewali agenda kubatiisatiisa ate tewali ajja kumenya amateeka ate tumuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulika bali mu buyinza okukuuma eddembe ly'abaana kubanga nange nkuzizza nina abawala nina akawala kange ka myaka 6 kati kitegeeza nako bajja kutandika okajjamu ebintu so nina n'abaana abalenzi so naanyizibwa bagukuma abaana ba Uganda kabakumubongo nga minisita w'abaana so n'abavubuka so nja kulwanira wamu nammwe naye sagala kuwayiriza muntu yenna kubanga owayiriza Katonda ajja kulaba amazima wabanga omusajja awayiriza Mukama ajja kulaba amazima naye omwana kusinziira byaŋŋambye ndowooza njagendera ku mwana byaŋŋambye kubanga shize mayina ate oŋŋambye taata w'omwana amuzaalira ddala yasooka kumwegaana
ne mujja ku CPS ne mukola ndaga butonde DNA ne mugikola ne zijja nga ya muzaala ate sawa yo mwa muzaala agamba wa myaka 16 wagamba nti wa myaka 17 si kibi neera 17 omuntu wakkiriza okujjula wa myaka 18 mu myaka 18 okukka wansi abeera kasooli muto so bakkiriza okujjula just abo abakuze abalina emyaka 18 ogenda waggulu so era still taata we ne waba ayogera bw'atyo nga yali mu mawulire yatambula ayogera nti oli muyaaye kati nze sigenda kuyingira mu ya family omulimu gwange protectinga ddembe lya mwana kale mukama akukume beera mugumu tewali agenda kusatiisa IGP ngenda muwandikira bbalwa ye bbalwa za IGP zizo ziwandika zigenda agenda zifuna leero